baddawo nga noonya sheno gibakolera n'enkagwako. Omuntu bw'aba takwagala anoonya abala batakwagala ne bawera kati omulimu gwabwe mbu butakwagala bonna basala mbu omulimu gwabwe omukulu butakwagala ni ababa batakwagala nabo batuuka ekisanga nabo tebeeyagala naye nga gw'obagatta nabo tebeeyagala naye gw'obagatta mbu batuukirize omulimu gw'obutakwagala gwe n'okwonoona mu bantu abalala. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel ku ndi nga bulijjo buli wondaba wemu flame kitegeeza from my point of view wetwogerera ku nsonga ez'enjawulo okusinziira nga bwe tuba tuzirabye ku side eno eyaffe y'aba CEO videography buli kimu tubeera nga tubawa ndowooza yaffe but comment section ebeera nzigule era mba njagala nnyo okufuna endowooza yo kyekinkozesa sheno from my point of view nembeera nga nsobola obbawo endowooza yange ku bintu ebimu kuba wemba nti aziza omuntu sente bisinga mba ku ndowooza ye okusinziira nga ye waaba abirabye but today from my point of view tugenda tunene ensonga nga 2 ku 3 era nga ziri ku kifaananyi ekyasatulatinze ennyo n'abakyogeredde ebiwanvu n'ebimpi okusinziira ku interpretation yaabwe nga muno mwe mwabadde Honorable Muhammad Nsereko ow'e Kampala mwabadde Stella Nyanzi oyo ye yayitamu then mwabadde Hudu Hussein former RCC wa Kampala naye Hudu Hussein abo bonna nga bakibiina ky'NRM. Okay, RCC yewe NRM Stella Nyanzi wa FDC stroke NRM then Nsereko independent stroke NRM. Bonna bali against Bobi Wine. Era twogere ne ku kifaananyi ekya iPod. Kifaananyi kya iPod nakyo kyaleese obuzibu bungi nnyo na biki ebyaddiridde ng'olukuŋŋaana lwa iPod olwo lumaze okutuuzibwa President Museveni ku side eri mu State House gye yabadde Mao naye n'aleeta endowooza ye twagibawaako mu midweek ng'agamba ekibiina tekikirizibwa kusonda ssente ezisukka bukadde 4. Anyway, Solange Women Syrup gw'omukyala ali mu nnaku zo
oba agenda mu nnaku zo nga naye ofuna cramps during your periods, Solange yajja okumalawo ekyo. Solange ono akozesebwa emyaka gyonna egituusa okugenda mu nsonga nga onywa bunywi akantu kano koolaba. Mwekali kaliko n'endagirira yokkanywamu ate n'abeera nga Solange yakomawo nankuba mpya ne paadi akuteeramu z'onookozesa during that period ne packaging okatereka bulungi nnyo n'obeera ng'osobola okubeera nga oli comfortable gwe omukyala. Gwe naalina obulumi ng'ogenda mu nnaku zo, Solange gwe nkuzigirira. Omuzadde mufunire omwana wo ng'omuzza ku ssomero, omwami funira mukyala wo, girlfriend wo oba muwalawo. Abakyala ennaku ezo so kya butonde, tekirimu kuswazibwa kwonna, it is something biological, but of course badokita nga abakugu babeerayo nga bayiiya eddagala lisobola okukendeeza obwo bulumi. Muna Herbal Mouthwash, Muna ye nga gwe alina ekizibu kyonna mu mannyo, mu kamwa, amannyo gakuluma, gaguba, ganyenyera, ebino bireeta omusaayi. Muna Herbal Mouthwash yajja okubeera ng'ekyakigonjoola gwoba weesiga, gwoba okozesa, yakakasibwa National Drug Authority, era lyeddagala lyaffe kapya kalungi nnyo Kamuna, kagezeeko ojja kubeera nga ddala mu butuufu onneebaza. Kasangibwa mu drug shops, clinics, pharmacy, ne watundibwa eddagala lyonna. Enamba y'essimu gy'olabaawo wansi gikubeko oyongere okumanya ebisingawo. Gwali mutala w'amayanja, Muna essaawa yonna akutuukako we batunda ebintu by'Abannayuganda, so beera nga obeera osobola n'okumutumya wano naye nayo gye batunda ebintu by'Abannayuganda osobola okubeera nga omufuna. Hajji Asinikiza naye waali nnyo gwalina ebizibu eby'enjawulo ebiri spiritual, bizibu bikutawaanya, biva waka, bivaawa, biva ku mirimu. Hajji Asinikiza ajja kusomera ku dduwa ebyo benga byonna obifuma bufumi. Bangi abamuwaddeko obujulizi nti akola, naawe gendayo abe nga Hajji Asini oyo asobola okuyambako mu nsonga ezisoboka. Anyway, Biva Organic, Dr. Senjobe ye ajjanjabisa ddagala lya butonde. Gendayo yekka alina eddwaliro erijjanjabisa obutonde. Agamba emmere eddagala. Genda wa Dr. Senjobe obe ng'osobola okubeera nga ddala mu butuufu ofuna okujjanjabwa okulungi. Asangibwa kwa Mukasa Road, Kabaka Njagala, Mengo kalina ya green osobola ogiraba, ye yekka alina eddwaliro nga lijjanjabisa habo. Katutandikire ku kifaananyi ky'olabaawo mu maaso go. Ekifaananyi ekyo kya mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agezaako okusitula Engineer Balimwezo obanga bafukamidde basaba. Obanga bafukamidde basaba. Naye badde nkunoonyeza kanaka Muhammad Nsereko n'aleeta endowooza ye ku X gy'oyinza okuyita Twitter. If a respected engineer like Honorable Balimwezo can go this low just for a party ticket, then we should pray for our motherland. For heaven's sake, how can we raise our sons as men of integrity? And we are this greedy. Kati ye ng'agamba Honorable Balimwezo mbu yafukaamiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu, President NUP, mbu olw'okuba omanyi kati buli ekikolebwa bagamba ekyo tokikoze kuva ku mutima gwo, okikoze lwa kwagala kaadi. Oyo Honorable Nsereko ng'agamba Balimwezo, ng'era agamba wano eno ne waleeta omukyala Siteera Nyanzi, naye ng'agamba nti alabira ddala eno yabadde idiose. Obanga alabanga mokare kyoyinza okugamba nti obanga okumwokinga kale bakyala kikola watya obanga Katonda, ye ng'alina agamba idol worshipping. So Siteera Nyanzi naye yavuddeyo ng'avumirira ekintu kya Balimwezo kye balowoozezza mbu nno yafukaamiridde Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Ne tuddawa screenshot
NRM aspirant Hudu Hussein has criticized Honorable Balimwezo, who was spotted kneeling in front of National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Sources have confirmed that the photo of the renowned politician went viral on different social media platforms. Anyway. Oliku X. Like I was screenshot buno. Anyway, Hudu Hussein naye nga avumirira. Ekituufu kyabadde nti Honorable Balimwezo bamukwasa akakiiko k'okusolooza oba k'okusonda ssente. Balimwezo nga bwali omusajja omukkiriza kwe kugamba kanzije awo mukama wange tusabe nti project eno gy'otukwasizza oba omulimu guno gw'otukwasizza gutuyambe gutwanguyire nga tugutadde nga tuguwanze wa Mukama Katonda. Ekifaananyi kya Balimwezo, I haven't seen the whole video, but I've seen the two different photos circulating. It is either Balimwezo was kneeling or was getting up. Ekifaananyi kye batambuza. Lwaki njogera wendyo? We all know Engineer Balimwezo alina obuzibu ku kugulu. He got an accident, okugulu kwe ne kubeera amputated, n'asigazaako kitundu. Ekitundu ekirala kya kyuma. Kitegeeza bw'aba omuntu waati agenda okufukamira ayinza okwetaagayo extra support gye nsuubira nti Honorable Kyagulanyi President gye abadde amuwa oba n'okusituka aba yeetaaga extra support okwepushinga waggulu adde waggulu. So bano bakuta ekifaananyi ekyabadde mu circumstances ezisobola okubeera ebbiri. I don't know which is which because I didn't watch the video, but I've seen the two photos circulating. Nti either bakikubye nga amuyambako kusituka oba bakikubye nga amuyambako kukka kusaba oba byombi. Bo ne basalawo okufuna ke baagala okuyisaawo. Emabegako Honorable Nsereko yali Masaka eyo n'avaayo n'agamba tetugenda kumala budde bwaffe ku muntu atalina buyinza, atalina magezi, ali empute. Wabula mu speech ye yonna ng'amaze okukakasa abawagizi be nti bagenda kumala budde bwabwe ku muntu atalina buyinza. Speech ye yonna yaggwa agitadde ku muntu atalina buyinza nga ye bwakola ki bwagamba. Twitize zonna okutrendinga zitambulira ku muntu atalina buyinza. Oba onfuna ogambye omuntu talina buyinza, then why are you concerned about ku byakola? Tekikugaana okwebaka oba okulya emmere n'ekukka mu lubuto ku muntu atalina buyinza nga we wagamba e Masaka. Kyekibuuzo ekitegeeza mu bwongo bwa Muhammad Nsereko Bobi Wine yalina obuyinza bw'eggwanga lino. Buli kizibu ky'eggwanga lino Bobi Wine aze mu politics ndowooza emyaka kati giyinza kuba 6. Si kyekyo ejje mu pye 2 ne gine 5 nodayingira 7 kale. Bye bizibu bya Uganda ye Bobi Wine. But kanna akantu kano baddawo nga noonya sheno gibakolera n'enkagwako. Omuntu bw'aba takwagala anoonya abala batakwagala ne bawera kati omulimu gwabwe mbu butakwagala bonna basala mbu omulimu gwabwe omukulu butakwagala ni ababa batakwagala nabo batuuka ekisanga nabo tebeeyagala nenga gwobagatta nabo tebeeyagala ne gwobagatta mbu batuukirize omulimu gw'obutakwagala gwe n'okwonoona mu bantu abalala. Ne Maka kye yaŋŋamba kyenategeera ekintu kye bayita wave tekizannya. Wave yagamba nti Maka kati gwosobola okuba wano nga toyagala Alan naye ng'ogamba Alan byakola temuli ng'ekyokulabirako. Kati Maka yaŋŋamba nti ekibi kyekyo otuuka mu saluuni nga buli omu agamba bannange omwana Alan n'oba nga atabiwulira newulira laba payini gy'oyitamu nga bakusala enviiri okumala essaawa nnamba naye nga boogera ku Alan Cruz buli omu amwogerako matameerere ate gwe tomwagala kati omutima owulira gufa n'oyanguyiriza ove muki Saluni. Oba wakatuuka ku board omusajja n'agamba kati ngono omwana Alan ono Alan Cruz. Ndowooza mu YouTube channels nze omu ku abo abasobola okuwa credit
ku buli source gye mbanzi gyeko ekintu kuba abasinga mu YouTube muno bakyali bange abamu ne bataba bakyali bange. I give credit where it's due. So eno interview yabadde ku Alan Cruz netegusuulwa nga akunyonyolamu engeri omuntu waba takwagala afunayo mikwano afunayo abalala batakwagala ne bagufuula mulimu obutakwagala naye nga nabo tebakola ki tebeyagala. Honorable Nsereko kiri mu lwatu nti tayagala Bobi Wine. Kiri mu lwatu teyekwekanamu mu butayagala Bobi Wine. Kyobola bakyayanguyira Honorable Nsereko okubeera nga yegatta ku mpuuga bayongereyo obutagalani Bobi Wine. Naye kekali bagamba nti omuntu katakwagala ne yegatta n'atakwagala naye nga nabo tebeyagala. Ono omukwano gwe yayolesa ewa mpuuga gwali gumumala okujoininga ekibiina kya mpuuga DF to push the same agenda. But ayinayo ekibiina kyalimu yekka a single party member ow'ekibiina ekyo. There are some parties ezibaddewo ebbanga nga zirina omuntu omwomu oyo azikiikirira nga yooyo. Waliyo CP ya Lukyamuzi simanyi muntu ki mulala agirimu. Waliyo Jema nayo yabasaalirwa simanyi muntu mulala agirimu. Kati waliyo eno Ecological Party simanyi mulala agirimu okujjako Nsereko. Wabaddeyo PDP ebaddemu Bwanika yekka bwa Namunigina. PPP erimu ani ono waliwo omusajja awo musajja oyo erabidde naye yali yabidani naye waliwo omusajja awo mulala aliwo naye ndowooza agirimu yekka. Wenayisa agirimu yekka sitegeeza nti nno yekka omuntu kuba okuwandiisa pate balina emikono gye bakusaba. But the prominent ones n'ogamba abantu bano bonna engeri gye bali omu singa begatta ne bakola pate emu amaanyi gano ag'omu ne bagateekamu tebasobola kola kintu kyamaanyi. We will get there. Waliwo akazannyo ke nabadde ndaba nga kagamba I double it or I give it to the next person. Kabadde ku TikTok okwo oli yasoose na Kizike n'agamba I double it or give it to the next person. Kati bano nga beeteesezza nga bagamba give it to the next person. Bonna nga bagamba give it to the next person. Omuyaya yatandise n'emitwalo 5 okugiwa omuntu oba giwo next person nga agidabolize. Yamaliriza ali mu 8 ne bamala ne beegatta ne bagabana kingi. Era waliwo n'olugero nti nno agali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama nti ebibiina bino ebingi nga buli kimu kinayo omusambi omwomu ow'amaanyi gyolizo zita single party singa byegatta ne bagamba tiimu eno because bonna wobawuliriza balina omulabo omu n'ebigendererwa byabwe byebimu. Wobawuliriza oyinza okugamba singa beegasse SDP erina Mukaaku erina ye Mabikke nti we beegatta abo bonna ne bakola ekibiina kimu bandi badde bakoze olugero lwagali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama. Maybe they would have been a more powerful party than having single party members. Ekitegeera. So ekituufu kiri nti ekifaananyi kino buli omu yakyogeddeko gugwe. Stella Nyanzi ye alina obukyayibwe eri Bobi Wine. Teyabuuka nti Nuupu egenda funa ekibiina people power. Yaliwa people power nga era bayogera birungi. Naye nga Bobi Wine empikize waziteeka ku kifuba tebamanya nti Bobi Wine alina ekibiina. Nadduka naddayo mangu mu FDC. Bagenda oleeta ekibiina nga amaze okufuna kaadi y'okubeera awuma MP ku kaadi FDC. Erito n'Onishami Malende najja n'amukuba akalulu akamuddusa ne mu bwanganguse.
So maama oyo ye Nalongo Owennene yali akoze bingi yeyambula ensi yonna n'emulaba yakola buli kintu ky'osubira munnabyabufuzi yandikoze okugaininga popularity because akalolo akasinga wano kali ku popular vote. She was popular. Shami Malende bambi mukazi wattu ye najja misango gye biki naye n'afuna kaadi entuufu. So obulumi bwa Stella Nyanzi bumuli kugumba. Toyinza kweyambula, toyinza kweweewuula. Nalabye ekyana kyatadde mu comment nti maama engeri gy'oli Nalongo Owennene yeyambula bwe tunaatuuka ku mboozi y'ensiko tunaakuyita naye ebyobufuzi bireke byakulema n'odduka. Linda tunaakuyita nga tutuuse ku by'okukyalira ensiko Nalongo Owennene. But why all that violence banna? Stella Nyanzi wajja mwebuuzaako we banaatuuka ku by'okukyalira ensiko. Omulala n'agamba n'ensiko tetujja kwebuuzaako kubanga obufumbo mmye. Nalongo si mufumbo. Yali omufumbo. Ebyalavu bizibu. Byalavu tebirimu expert. Byalavu osanga we bayita saabafumbo oba abeera ki mu church ng'ate y'amaka gamulemye. Anyway, bagambye obukugu we buli awo. Wabula ate ye ne bajjayo n'ekifaananyi. Kankikuteera awo. Nga ye afukaamiridde Dr. Kizza Besigye amukutte ku mikono ku mutwe waati. Alayika amuwa mukisa mu blessinga. Kyemmanyi oguwulira. Bagamba kyemmanyi oguwulira. Kayimba kwagenda katya? Amasannyalaze gawulira. Kyemmanyi ogawulira kebemandeze kyakala kebatadde musika kubye lwa copyright. Naye nge ke kali ku kavidiyo ako keniiza okulaba. Kenkukubiddemu ekifaananyi. Ti amasannyalaze agakola ki Siteera agawulira. Siteera ono emabega kawo yali alemedde Kenya. Yagenda najja bino bye bajja mu Uganda. Ne balimba nti no baakomye Kenya olaba ku bantu baabwe. Naye nga ffenna tuba tumanyi bajje Uganda bakoma. Which is okay bannayo. Oli abaajiya bulamu. Naye nze neewunya nnyo omuntu ataali ku kyeyo okubanga alwanyisa nnyo abali wano. Ogwo teguba mutima mubi. Kuba kati oli kwasayiramu. Oli eyo gwe at least oyina kubuweerero. Lwaki oba oyolesa omutima omubi okutuuka okulaba nga n'abali ewaka wano kikuluma? Oyo ne tumuleka. Hudusenyi naye twalabye ebibye. Naye ebizibu bye naye abirina bingi. But all in all, ebifaananyi by'abantu bangi abaze bafukaamirirwa. President Museveni yennyini waliwo ka video nga kalaga waliwo yali amufukaamiriddeko omusajja. Kino kinzizaayo wali ku muntu atakwagala anoonya abatakwagala. Waliwo olunaku lwozera mwaka guno yali Idi Bobi Wine we yagenda mu muzikiti n'atula ku line eyo maaso. Abasiraamu ne bavaayo. Yali Sheikh yalina Sheikh Kiti, yes. Ne bamwogerera biyitirivu. Oyinza otya okutuula mu maaso, otuula otya, bannaye omuntu atali omusiraamu akola atya, ayambala atya ekkanzu. Wabuli awo nga tebaleese President Museveni nga naye gye yaliko mu muzikiti ate yaye ali mu ngatto. Nga tebaleese General Tafiire nga ye yatula na ku ntebe. Kwegamba abantu bazze batuulayo. Simanyi lwaki Bobi Wine ye wakikola. Awo amasannyalaze balina okugawulira. Wana wanupu waigoleta evidence boy. Tebukukayanya. Waliwo era kwali kuziika, kwaliko kuziika kwa Segirinya. Ne bambala t-shirt nga ziriko Bobi Wine. Muntu yakera ku TV.
oyinza otya okubira campaign ku bufu bannaye ne mukole fujjo eryo lyonna mwakole fujjo era ne fujjo bannaye bano bantu bafujjo tofoke efujjo abaana ba Nuupu lye bakoze kuziika Ssegirinya obwana bwa Nuupu buba ne evidence ne busooka bujjayo akatambi ng'omukulu yali ana yali afudde yali abiriga ne bayomba ne bakuba tenti ne bazijjawo era ne babeeranga balina ne t-shirt ezambaddwako President Museveni omusajja ne yejjeerera kwegamba Bobi Wine kati babadde bali awo bafunye embuni afukamiza bantu bali bonna abalala bafukamira nga bo tebafukamidde bali mwezo yafukamidde n'omukyalo omulala ne Bobi Wine afukamira nga basaba okusonda ssente kutambule bulungi so kye kifaananyi ekyavuddeyo nga basaba ku fundraising fundraising ndowooza yatambudde bulungi tuba tuli awo nga bagamba okusonda ssente ng'oli political party kimenya mateeka tokkirizibwa kusonda ssente kusukka bukadde 4 era Minisita Norbert Mao n'avaayo n'akyogera abaana ne bajjayo akayimba kaabwe amasannyalaze gawulira kyemmanyo gawulira kikye baakoze nga bajjayo nga munnaye NRM yasondako 9 billion okuzimba ekitebe fundraising campaign ye NRM y'okuzimba headquarters zaayo nga basonda 9 billion naye nga kitebe kye NRM kyafuuka Pentagon Pentagon mantegeeza tekirabika sente eziriwo zirina okusima omusingi ate nga nazo tezimala ng'ate Nuupu yalina ekitebe okitegedde kwegamba amateeka gali awo anyway so ekifaananyi kya Bobi Wine ekituufu nsaalwa bapoliticians bonna ab'opposition abakadde n'ab'NRM balabika balina akantu kaabwe ke baali bazannya balabika ngamba bugambi balabika nga baerondamu nga twakubanga omupiira ku ssomero nti tiimu A ne tiimu B wasanganga tuvuganya omupiira naye nga tetwerinaako buzibu tukola training bano abakulu balabika baalinga mu training kubanga obukyayi bwe batadde ku Bobi Wine like osanga aba NRM nga bagamba munnabyafuzi akyasinza obubi ye Bobi Wine Besigye bamuvaako databangako mubi era bo beewunyiza ddala omuntu omubi nga Bobi Wine kye kimwagaza abantu bagambako Bobi Wine okumanya agudde ba apologies Bobi Wine n'atukira 2026 tajja kubaayo wadde omuvubuka n'ogwo gwatambula naye abantu bonna bamukyaya abalimbye bwe yatandise okusonda ssente ne batandika bannaye tebababba ssente temuwaayo ssente zammwe bannaye omusajja agenda kufeera abantu ate bamukyawa bonna ne baggwawo si bwe kiri 2026 eno egenda otuuka ng'akyayiddwa takyalinako wadde amugoberera kati ate agenda kubbaani nga talina amugoberera oba otegedde ogambye nti kyaki y'omusajja yagwa neggwawo temuli wadde omugoberezi n'oki n'omu kikunyiiza kitya waayisa ebirango bannaye twagala tutone nga ffe bammemba ate nga gwolishiwa nti 2026 weneetuukira tajja kuba na muntu olumirwawa obutebe okumuwa ssente let's assume nti talina bagoberezi talina bagoberezi tukoze eki tukkiriza nga bapologesi bagamba nti nabyafuzi asinza okukyayibwa kitegeeza talina bagoberezi kitegeeza ne wagamba musonde ssente tewajja kuba awamu wakuba teryamukkiririzaamu nekisitula minisita ajja alabule nti guba musango okusondera ssente ekibiina bapologists ne bagamba bannaye tebabafeera atalina bagoberezi naye nga twalabako ekibiina ekyakaggulawo nga kyo kitunda na tiketi zaki za monthly subscription BF erina okuva ku 5 edda ku 10 edda kakadde edda ku 5 buli mwezi okuba memba
akatambi weekali nga aba DF bagamba kadi zaabwe subscription etandikira oba ku 15,000 oba ku 1,000 buli mwezi. Awo minister teyavaayo kwogera. Bobi Wine we yasonzi. Awo minister n'avaayo. Ngamba naye Bobi Wine. Bobi Wine. Omuwulirira ku mutwe. Akulumanga mutwe. Anyway, that is from my point of view. Sidina gamba ni gwe mpagira. Nze just imbira babulapi nga atudde no kukirasha. Gamba nero tatudde kukirasha. Ndi kukirasha waneno ndaba. Nze neewuunya bwewuunya ebigenda mu maaso. Anyway, so fena tutegedde nti Katengo ke kakola ki? Ke kali mbasajja. Weewuunye. Abantu bano abasinga bawolereza Mbuga owa DF. Bobi Wine akoze bubi biki ngira bagamba Mpuga mutuufu okuva yakola launch ani yamwegaseeko. Waki abamuwolereza nti mutuufu tebamwegattako ekibiina kye kikule. Nalabye olulimi bayiga teyasayininga ku motion ya kujjamu oli Bwesige. Naye yagenza ate mu PFF. Ngendo okulaba mugati gwa bata yagamba naye Bobi Wine tamanyi bya bufuzi. Omukusajja Mpuga oyo era nze nkubuulira. Naye yakoze ekibiina ekikye Common Man's Party. Single party members. Kati Common Man's Party. Bulijjo tulaba musajja kuvuma Bobi Wine ku TV nupu tebalina bye bakola. Sebo okuwandiisa party n'ogiteekawo neeyita ne bagirangirira. Si kyangu. Naye ebibiina bino bisatu bikoze ekyewuunyisa ekyalema nupu. Common Man's Party ezebuzi nebaawo ne batugamba yawedde eriwo. Tuba tulirawo Ecological Party yansereko nayo yawedde weeri evuganya. Tuba tulyawo DF nayo yawedde weeri evuganya. Ebibiina bino byo biyise mu mitendera emyangu okufuuka ebibiina. Nga Bobi Wine baafuna ekibiina waliwo okugoba abamu ku bakozi mu Electoral Commission. Kikulaga kyekyo nti Bobi Wine teyalina kufuna kibiina. Okumanya nti yalina kufuna kibiina People Power Movement oba People Power. Bobi Wine batuuka okwagala okugitwala ogiwandiisa nga waliwo yagiwandiisa mu kibiina kirabirira bakadde. Si bwe kiri? Kitegeeza Bobi Wine teyandyagadde kukola National Unity Platform. Yandyagadde kola People Power Movement. PPM gye yandyagadde. Okitegeera? Something to do with People Power. Naye yalina okukozesa amagezi ge gayita rubber dub style. Okitegeera? Okubeera nga afuna ekibiina. And that was a blessing in disguise because the name qualifies National Unity Platform. It is national party. Ebibiina bino ebizeewo birabika bidikawe bwevu. Lwaki? Ngenda ku kifaananyi kino ekirala ky'olaba. Ekifaananyi kya iPod. Ekifaananyi kya iPod ekifaananyi kya iPod kikulaga President Museveni nga sinkanye ebibiina ebyenjawulo boogere ku nsonga z'okumuvuganya. Ogutali musango kuba ne ttiimu wadde zigenda kusambaga kuvuganya mu kisaawe zisisinkana n'abawulira terms and conditions. Naye ekyavudde mu bibiina okusisinkana twandirowoozezza nti no iPod yatudde bannaaye President NRM FDC biki byonna bano abatudde bano badde bagamba bannaaye bwe twavuddeyo mu iPod twakkiriziganyizza ku bino abasibe for political reasons bateebwe tiya gaasi akendere mu kalulu
twandiwulidde melts ezavudde mu kutuuza iPod. Melts kize twawulidde. Ataze tagenda kufuna ku ssente. Ataze kawulengane tagenda kufuna ku ssente. Ye result yavudde mu kutuula kwa iPod. Ataze butafuna ku ssente. Ekitegeeza ababaddeyo babadde bagenze kutema nsolo yaabwe. Just speaking out loud. Because iPod ebakutuula ne bajja ne bagamba bannaye tubatudde mu iPod. Zino grievances zaffe ze twabadde omukulembeze w'eggwanga era naye yakiriziganyiza ku kino. Bwe tutambula bwe tuti tujja kutambula bulungi mu byobufuzi. Because ebyobufuzi byabano byafuuka bya lutalo. Simanyi waki ebyobufuzi bya lutalo. iPod yandibadde ejjaweeze entalo. Si bwe kiri? Ebyobufuzi twatudde nga iPod ne tuyisagana amateeka ge tugenda okugoberera. Baavuddeyo. Kyokka kye twakategeera. Simanyi oba tebalina spokesperson oba ki. Kyokka kye twakategeera tibakayanidde ani alina okufuna ssente. Kyokka we bajja eno ku opposition bagamba omusajja atukubatiya gaasi, omusajja takkiriza political parties kukola mirimu gyajo, omusajja okitegeera bye baba bakayana. Naye we baavuddeyo meeting yabadde teri kubawa ku ssente. Bye twafunye okuvaayo teri kubawa ku ssente. Era omutwe omunene guno mu New Vision. Political parties to get shillings 5 billion each. 5 billion to do what? 5 billion to do what? Political parties to get 5 billion each. That is after iPod. Ng'ate eri omukulu Nobert Mawa awandiika ebbaluwa agamba togaba ku ssente ezo nga sina kuwandiikira kisembayo. Kati ekigendererwa kya iPod ne kiba ki? Kugabana ssente nti politics business company oba nupu jo bagigamba we mutaje temugenda kufuna ssente ko boto jazisonda bawagizi bafa abatukkiririzaamu. Temukkirizibwa kusonda mu bawagizi bammwe ng'ekibiina. Abaana ne bagamba ng'ekibiina le tukkirizibwa tujja zitonera Bobi Wine butonezi nga ye candidate tuzimutonere ku personal level nga si za kibiina. Wali etteeka erigaana okutonera omuntu ssente. Kubanga omusajja yekyo ekituufu ozibikira wano ng'ayita wano, ozibikira wano ng'ayita wano. Bajja ayisa etteeka tokkirizibwa kuyamba muntu na ssente kusukka miliyoni 4. Oba omuyambye ekisusse mwoba omuyambye ky'abaddu maaki. But awo we tuli. Nandiyagadde nnyo okulaba nti iPod etudde efulumiza egambye bannaaye tugenda kugoberera bino. Gavumenti yeeyamye nti tiyagasa akendere security gundi zikuume buli muntu kyenkanyi gwabeerewo tukkiriziganye tukendeeza okweyisaamu eggaali na biki. Naye iPod bwe yavuddeyo yadduse emisinde nga tetunaba kumanya na bya iPod. Ensonga bagamba ekikuli ku mutima kye kifuluma ku mumwa, ekiri kukuli ku mwoyo kye kifuluma mu kamwa kye kifulumya, ekiba ku mwoyo akamwa kye kafulumya. Mawo lwavudde mu iPod ebbaluwa togaba ssente bannaye tozigaba. Tugamba okay iPod kyekyo kyeteesezaako bamaze olunaku lulamba kuteesa butya batagaba ssente. Eri nuupu si kyekyo. Kati tebafuddeyo kugamba nti nuupu tezze zino ze nsonga zewa lwaki tejja. Kuba nuupu si balalu kugamba nti no bo tebagenda bugenzi. Bo bakugamba nga ku National Consultative Forum tubeerako nga mu Parliament tutulayo ne tuteesa lwaki tetwandigenze kwa iPod. Ensonga zino. Naye nuupu ekigigobesa ekigimisa ssente nga teri kwa iPod kiri very simple. The funders of iPod abazungu abali bagiteekamu ssente bali bakwatamu. Omanyi nuupu ezegenda egamba abazungu temuwaayo ssente temuwaayo ssente. Kati bali ne babeera nga bagamba paka nga nuupu ezze mu iPod tetugenda bakola ki bafandinga.
kyokka ate waliwo ssente mu mateeka ezirina okuweebwa political parties zonna. Lwaki oyinza okugamba gavumenti ewati aba bagivuganya? Oba ow'omusolo oba munnauganda nga Nuupu naye yafuna b'MP ne miliyoni ze zagironda, abawagizi baayo bawaayo omusolo. Kitegeeza balina okufuna ku national cake. Nga wogenda mu ddwaliro tebasooka kubuuza ozze na kadi ki NRM oba FDC oba ya DP tukujjanjaba. Bagamba oli mulwadde, okujjanjaba bwobaawo ne bakujjanjaba nga tebakubuuziza na ddiini. Ne wogenda mu ddwaliro nga ly'abasiraamu nga yeggwe Joseph nga dokita akujjanjaba ye Isima, Nansi ye Shakira, bakujjanjaba n'owona kuba eddwaliro lyo ddwaliro. Okitegeera? Kyokka ate ne Isima ne bwagende na Mirembe oba Rubaga bamujjanjaba bagamba omulwadde waffe ye Isima. So ne politics parties baba ziwa ssente baziwanga ebibiina ebiri mu ggwanga ebirinayo contribution ku politics, because what is the role of opposition? The role of opposition is a government in waiting and also being an eye opener to the ruling party through criticism and balanced what? Opinion, oba giving a second opinion. Government kuŋŋaanira ebintu ebeeranga checks and balances. Kitegeeza nago mulimu. Oba okitegeera. So okubawa ssente si bwe buzibu. Obuzibu lwaki Nuupu tebaagala giwa ssente? Okusinziira ku Bobi Wine yagamba ebibiina bizze bifuna ssente ennyingi enno ennyo. DPF, DC, UPC bizze bifuna ssente naye nga ssente wano kwa iPod kubanga ebibiina bigenda funa 5 billion. Otunuulira ekibiina ng'okiraba tekirina wadde na yuzi ya ssente ze baziwadde. Kati yo ekizibu ekyabeerawo nti Nuupu we yafuna ssente yakola bya ddala ebya politics ebyokuvuganya, muli ozimba ekitebe, omuli okola ebintu ebyenjawulo. Okitegeera? Omuli okola ebintu ebyenjawulo ebiragira ddala nti ssente z'otuwa tetugenda ffe kuzirya, tugenda kuvuganya ebya ddala. Oza muzeeyi n'agamba nze nkwate ssente zange nziwe abantu abaagala okunzijjako ebya ddala, kanziwe bano abataagala kunzijjako bya ddala abaagala okuzirya. Kati ekyo kitegeeza ki? Kireseewo okubeera nti nno okujjako omuntu nga tategeera bulungi. Teri nsonga lwaki omuntu yandidduse nti agenda mu lwale ya DP nga mubimanyi si bya ddala, tyagenda mu lwale ya UPC ng'okimanyi si bya ddala, ng'ogenda mu lwale ya FDC ya biki ng'obimanyi si bya ddala byakulya ssente. Okujjako nga ebibiina ebyo ku 5 billion bikuwaddeko ku ssente ezo n'olyako n'ogamba munnaaye oyambadde akasaati kakulya buli. Ebibiina bino ebyagenze mu iPod, ekifaananyi bannansi kye bafuna nti bano politics gwe balimu si wa ddala, bali mu kunyumisaamu nakubisa bantu mbooko mu bitali bya ddala. Kati awo Nuupu n'esigala ng'esikowalingira waggulu kubanga yeekulaze nti bwe muba temutereezezza bino waakiri ffe okubibalekera. Bo bali mu bya ddala, baagala buyinza aba Nuupu. Abasigadde bali mu politics of positions. Okitegeera? Kufunayo obufunyi bufo na kufuga ku mmotoka nnene. Ndowooza kyekyo kyenyinza okuba nga ndabamu mu bintu bino ebya iPod. Kuba nze nga munnansi saagala kumanya ssente political parties efunye. Njagala kumanya embeera eno gye mubadde mugamba nti gavumenti ebayisa bubi. We mwasinkanye President Museveni yabawadde solution ki oba mwamugambye ki? Baavuddeyo emisinde nga batugamba bagenda gabana ssente. So ekizibu kyabwe bwabadde bwavu. Okusinziira ku common man alaba ekizibu si ki kati ne kibeera nti nno these are all NRM what? Proxy parties. Proxy kitegeeza
omuntu ng'alina gwalwanira mu distance. So okutuula mu kino ekifaananyi ky'olaba ne message eyavuddeyo yayongedde okukakasa abantu byabagamba ti bano balya n'omusajja bano bali naye. They are just proxies of NRM. That is the message they are sending. Kwa tolina bw'ova mu iPod ifo kyokujja n'ogamba bannaye tukiriziganyira ne gavumenti nti embooko tiya gaasi mu kalulu amagye masasi bikendeere. Baavuddeyo batugamba nti ssente tugenda kugabana bwetti. Omuntu yenna yabadde mu eno meeting ojja wange okunsaba akalulu okuwulirizaako ku 500 billion ku 5 billion z'oba ofunye nze ndeteraako emu. I only need one because you have one vote which I also have. So our DP, if you have 1 billion, come ask for a vote from me. If you are UPC Jema, you need my vote, just bring a share of that 5 billion. Because in the bizibu byanga atebyo birala nze njagala kuwulira nti amasomero malungi amalwaliro galimu eddagala naye iPod ye erabika yo ya ssente kati nja kusigala nga mbeerako ne bano abansuubiza nti nno basobola okunkolera ku bizibu byange kuba kale n'ekyessente mu ekiri obwavu bungi naye kirabika kijja kwetaagisayokko okukolayokko engeri ey'enjawulo kitegeera. Anyway, I think that is it for now. That has been my point of view. Twesange mu between the lines kuba tochi mu nsonga on Saturday morning. Focus 360 the final channel. Bwetu tubadde.